mukwano gwange njagala tuwatazinyeemu ebirowoozo tuwaganemu amagezi. Kulamusizaako nnyo gwe eyeekumidde ku Yugi Updates. Mukwano gwange gamba kyokola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno ogwa Yugi Updates. Muganda wange gwatemera ku subscribinga gamba genda maaso subscribinga omukutu guno gusobola okuba nga gututuusako information, gusobola okuba nga gulinkinga information ku buli muntu. N'oba gwe wamala dde okusubscribinga osobola okwagalizaako muno na subscribinga muganda wange ali eno sobola okubunya enjiri ey'enkyukakyuka mu ggwanga. Tuyambeko bambi guno omukutu okusobola okukula kubanga ebikyagulemesezza okuba nga gutuusaako amawulire ku buli muntu bingi, naye gwe osobola okuba nga olwana, gwe omu asobola okuba nga olwana embeera eyo gijjawo kasita oba nga osubscribinze. Nammwe abasubscribinga twongere okuba nga tusharinga, tulikinge, tukomentinge gwe muganda wange ali eyeekumira ku Yugi Updates. Tuli mu weekend, nsuubira nti buli muntu weekend emugendedde bulungi nnyo. Muganda wange ali yanvuliza kwagaliza weekend ennungi ennyo okuzaama. Muganda wange gwe afiiriddwako wo gamba Mukama akugumye kitalo nnyo gy'oli, naawe alina omulwadde nsabye Mukama Katonda agende maaso n'okugumya akuume osobole okuba nga ofuna quick recovery n'omulwadde wo. Omukwano gwange ali yeekumira ku Yugi Updates. Mbaagala nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja. Muganda wange ali eyo Leste, nkubuuzizaako nnyo. Morini naawe nkubuuzizaako nnyo gy'oli eyo obeerako ku Yugi Updates. Tova ku mayengo ga mukutu guno kubuuzizaako nnyo, era nnyongera okutegeeza nti no kyokola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mukutu guno. Baganda bange abali eyo Saudi Arabia, Qatar, Oman, Jordan, abali Saudi Arabia, abali US, UK, abali mu kibuga Dubai, mwenna mbalamusizaako nnyo. Nyongera obabuuzaako nti kyemukola kyamaanyi nnyo nnyo okwekumira ku mayengo g'omukutu guno ogwa Yugi Updates. Baganda bange abali eyo, nina ensonga zimbadde njagala tuwatanyeemu nga ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono nnyo nnyo nga okiwulira ddala ddala. Abantu bangi bali eyo beebuuza, naye gwe muganda wange simanyi ngeri ki gy'okirabamu. Abamu nga obadde obiraba ebitambula mu maaso ku Service Awards ezaagabibwa ezifuuse ensonga mu Parliament y'eggwanga, ezifuuse ensonga era ezigezezzaako nnyo okulaba ababaka okuba nga ssaawa zino bali mu katyabaga, bali ku bunkenke olwa Service Awards zino ezaagabwa. Naye waliwo ensonga zetulina okutunuulirako ennyo 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 enkulu eddala ennyo. Nzibawo akasonga katono nnyo tulinga nako tukalowoozaakoko ffe bannankyukakyuka. Mu babaka abali mu Parliament y'eggwanga Uganda, ababaka 5 n'okusoba, mulimu ababaka 5 n'okusoba. Naye weebuuza otya nti mu babaka abo bonna 5 ababaka 4 mwe mwali abatunuulira parliamentary budget y'eggwanga era bo ne batuula ne balaba nga Mpuuga alina okuweebwa akasiimo. Babaka 4 mu babaka 5 n'okusoba abatuula mu Parliament y'eggwanga, era bo be baasoma ennyo kwegamba ensonga ne bazigenda buziba ne balaba nga omwami Mathias Mpuuga asaanidde okufuna akasiimo. Ate mbu bwe baakiraba ne batategeezaako bannaabwe balala okuggyako bo ne baddepyute baabwe, bo ne bakiyambi baabwe bwe basobola okwekkanya ensonga eyo mu parliamentary budget y'eggwanga Uganda, era ne balaba muganda wange nti abakulu bano basaanidde okuweebwa akasiimo, era ne balaba nga omukulu Mathias Mpuuga asaanidde agende n'ekikutiya ky'ensimbi zino n'abalala bwe batyo. Naye mu babaka 5 n'okusoba lwaki bano bokka bokka bwe basobola okukiraba? Lwaki olowooza kiriwo ekityo? Muganda wange waliwo ensonga zinjagala tulowoozeeko. Waliwo ebintu bingi nnyo ababaka, ensobi babaka baffe abalungi betulonda, waliwo ensobi zibagwamu zibatandiguddemu, ensobi nnyingi nga just minor kusongasonga buli awo buli minor mistakes ne bazigwamu. Tukiyite ki? Tuguyite mululu
butakuta, butasiima oba butaba na kigendererwa. Kubanga omubaka yenna nga tonakola nsobi osaanidde omanye ky'ogenda okukola kikuteekawa ne kyewajjirira okukola. Osaanidde omanye ekyo w'okikola kikyozzaako. Ye bwe kibeerawo ekiti bwe kikyuka mbeera ki enaabeerawo. Gwe ng'omubaka gwe twasindika mu paaliyamenti y'eggwanga tetwakulonda nti nno olw'okuba gwe yali asingayo amagezi. Tukulonda lwa nsonga nti tuba tukulabye nti gwe asobola okutukulembera okutuusa obubaka bwaffe bwe tusobola okukutuma. Wabula tetukulonda lwakuba, abantu tebakulonda lwakuba nti gwe asingamu amagezi gwe tunokoddeyo. Nedda, tukulonda nga tukulabyemu obusobozi bw'otutusaayo mu mesagi gye tunaakuwa n'okubeera kalabaalaba bw'ebintu ebisaanidde mu kitundu kyaffe ne mu ggwanga by'osobola okuwa endowooza n'obituusa mu paaliyamenti ne biteeseganyizibwako. So si kutuuka eyo n'oweeteesezaako nga ggwe n'otandika okwetunulamu nga ggwe. Kati omubaka atandika atya okulaba nga ye asaanidde okufuna akasiimo nga ffe baakiikirira oba nga abantu baakiikirira tebannaba kutuuka kukiraba? Lwaki weesiima ng'abalala tebannakusiima? Lwaki tolinda abantu abalala ne bafuuka minzaani gy'oli mu by'oba okoze? Bannange, nsonga zino nzoogedde naye gwawulira ali ku Yugi Updates. Kubanga olina ababaka bannaffe abo kuba n'abaana b'omanyi mu kalembi gye batuula eyo, ensonga zino oba osobola ozibatuusaako, osaana n'ozibatuusaako ne bategeera ensonga zino. Kubanga ababaka bangi be tugenda okufiirwa ab'omugaso mu ggwanga olw'ensobi entono ze bakola, olw'obuntu obutono obubajja obwatemputinga obubakema ne bava ku mulamwa. Kati nga muganda waffe ono Mpuuga abadde mpagi Luwago mu kibiina kya National Unity Platform, ng'era olabira ddala musajja munnankyukakyuka, naye yavaawo okukemebwa n'akantu akatono kano okulaba nga n'embeera esajjuka paka kati, okulaba nga paaliyamenti etuula ekifo ky'okuteeseza ensonga eziruma bannayuganda, okudisikasinga ku nsonga ezitawaanya bannayuganda, ng'ate tuli ku nsonga za corruption kati ssaawa zino.